Abatuuze b'e Nabweru South bakeeredde mu nsisi oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gwa munnaabwe mu kifulukwa ekyalegamamu amazzi. Omwana abadde akedde okuzannya yagudde ku mulambo guno n'atemya ku batuuze. Najja n'atugamba nti bannaye muli wano naye taata wange akoze eki afune ntumuka atwale eri. Abalabye ku mulambo gwa Julius Ssemambo batutegeezezza nga bwe gubaddeko enkwagulo nga bateebereza nti yandibanga yattiddwa buttibwa. Kubanga gy'afiiridde tosobola kugamba nti omuntu ayinza okunywa omwenge n'atuuka nayinza okuba yafuna obuzibu. Mu banne gye banywera mu biduula ne bamutta ne bamuteeka mu kiwundu. Aga amazzi tegasobola mutta nga bw'abadde ayina ekiwago kye, nga bw'abadde atunula, nga bw'abadde afaana nga tayinza kugwa mu mazzi ago nti gatuuke mutta n'aterwanako yadde gavaamu. Naye nga poliisi oba abasawo olw'okunoonyereza tulabe. Bagamba Ssemambo yabula ennaku 3 emabega ekyabawaliriza n'okuddukira mu b'obuyinza nga kw'otadde n'okumulanga. N'avaawo n'agenda kiro ssaawa 2 n'amala teyaddamu kulabika. Twazeemu okumunoonya tetumulaba. Naye ekinzija enviiri ku mutwe olwaleero badde bayitaayita ku kyalo eri ewaka waasula bamusanze ali mu kitaba ky'amazzi yagudde mu kiyumba muli nga alaga teyafudde. Poliisi okuva e Nabweru etuuse ne yeekebejja omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Asfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.